Olunaku lwakutaano era nga n'enzingo ziweze 19 ezaakeegaana omwezi guno ogw'omunaana. Munnaffe tukulamusizza nnyo era ne tukwebaza emirimu gy'otuusizzaako engalo ku lunaku luno olwokutaano. Mawulire agataliiko nfuufu ku Bukedde TV, nze Walugemi Moses ndina emmebbo mulungi ku lwabo bubonero kw'oteeka ttiimu yaffe yonna ennene ey'agataliiko nfuufu. Tugamba tukwaniriza kasooke tukulozeeko ku bye tugenda okuwa mu gataliiko nfuufu olwaleero n'oluvannyuma tugaleete mu bujjuvu bwago. Ebikulu mu gataliiko nfuufu nga biwagiddwa. Obvious distillers basangibwa endajja nkumbi opposite Shello Cars. Taste the greatness. So our spready, taste it and love it. Prestige margarine. Prestige margarine. Prestige margarine is good for everyone. When you eat it, it makes your body grow strong and healthy. So always spread it, taste it and love it. Prestige margarine. Ebipya bizuuse ku Omugole eyafiiridde kwane moon. Yalese abalaze bwe bamuziikanga. Tubadde tutuse ku mbeera ennungi. Tuweererera abaana. Ebikulu mu gataliiko nfuufu nga biwa. Yalese abalaze bwe bamuziikanga. Tubadde tutuse ku mbeera ennungi. Tuweererera abaana, tuwa obuzibu, sukaali, sabbuuni, atulambula buli wamu. Gavumenti efunvubidde okugatta ebitongole byayo ebikola emirimu egifaanagana. Kwesanga ekitongole ng'osanga director, muliwo director, ate ng'osangawo commissioner. Jeno Katumba wamala agugumbudde bayinginiya abakola emirimu mu ngeri y'agadibe engalye. Bayinginiya be tulina mu nsi mu Uganda abasomye nnyo lwaki tufuna ebizibu ng'ebyo. Poliisi yakuttukiza ebikwekweto ku b'ebidduka abatasasula ngassi. Ziri mu buwumbi 8. Tandikanga balaza. Amawulire agataliko nfuufu mu bujjuvu ekiro kya leero katugatandike n'ab'eŋŋanda eza Engineer Kakooza Lawrence eyafiiridde mu mugga Kiira. Bavuddeyo ne bamutendereza olw'omutima omugabi gw'abadde nagwo era nga bagamba nti mu kiseera kino engeri Engineer Kakooza gye yavudde mu bulamu tebamanyi agenda kubayamba. Ab'eŋŋanda bano batubuulidde ebisingawo naye nga bagamba nti Kakooza yafudde ng'ali ku hanemunu ye eri epakwaki bwe yabadde ng'agezaako okutaasa omwana we eyabadde agudde mu mazzi. Ebisingawo ku mboozi eno katubikutuuseeko. Ku kyalo lwalwalo egolo mu Ggombolo enkozi lulu mu disitulikiti y'Empigi Engineer Lawrence Kakooza yafiiridde mu Gakiira. Mu disitulikiti y'Epakwaki ng'ageze mu hanemunu ne mu kyalo Just Nabwami yakolera embaga 6 omwezi guno. Mu maka g'abajjajja be yakolera embaga gye tusanze nga bali mu kisimentaana n'okuteeka nga balindira omulamu wagenda okuziikibwa olunaku olw'enkya. Eno bategeeza nti mugenda kunakulo ku byafiiri yasooka kusaba nga bulijjo olunaku lw'ebiramu okugenda okulima ebijja n'abalagirira n'ekifo waliziikibwa ng'afudde yali takolangako. Tutuukidde jjajja wazaala nnyina Muzeeyi Pawulo n'atulya ebiseebo okumubuulira ku lwokubiri. Okundaba yali alikulaba muzzukulu wange era nga musanyufu nnyo aleetedde n'abazzukulu okubalabako. Nensanyuka nnyo bwe yava n'agamba nti ngenzi nange yankula kyajja kumulabako. Abooluganda bagamba nti yabadde mpagiruwaga nga yabirira abakadde bajjajja babamukuza era nga tebajjula mu buli kimu. Kibuusi nga kati tuli ku birungi bye tulya naye kati tuli mu kumeketa muwogo. Alabirira nga tuyamba bulungi nnyo. Abadde atuweererera abaana, tuwa obuzibu, sukaali, sabbuuni, atulambula buli wamu. Yawunya akakati ng'akandeetera, akasukaali ng'akandeetera era nga wasanyu nnyo. Nagamba nze ndaba enteekateeka ennungi eziyinza okugasa abantu bonna bazimbira ssomero oba ng'eryo kati ngaffe abateesiteesi abamu abakola ku mukolo twali tumusabye tukole ekibiina kyaffe abe ng'atuwa obuyambi nakyo ng'akyeyamye agenda tuyamba. Yagezaako n'ayamba nnyo n'aleeta $5,000 olukolo lusobola okubaawo. Nali n'olunyumu ekkubo alitukulidde era n'atutuuse tubadde tutuuse ku mbeera ennungi ffe nga tugenda kuganyula naye situmanyi Katonda wa watutadde. Bategeeza nti kinjawulo yabalaga n'abaana be mbe yajja nabo era nga bulijjo takikola
abadde asibira okuddayo ku bbalaza ng'asibula abategeeza nti waakusobola kukyalira Ssaabasumbi Wabula Augustine Gasujja yabagatta. Joseph Kinobe yakusakidde Glen ku Lwakere TV. Kitalo nnyo ekya munnaffe oyo, twongere okusabira ab'eŋŋanda abako n'ab'emikwano. Kati ye Pulezidenti Yoweri Museveni era nga ye ssentebe ow'ekibiina ekya NRM ayanjulidde ababaka ab'akabondo ka NRM enteekateeka ya gavumenti okulaba ng'egatta ebitongole ebikola emirimu egifaanagana. Kakati bino Pulezidenti abibanjulidde mu nsisinkano gye babaddemu olunaku olwaleero ku kisaawe eky'Ekkololo. Musasi waffe atuuseeyo era byakuŋŋaanyizzaayo bibino. Gavumenti ezemu okutuukiza ensonga y'okugatta ebitongole ebyo byegamba nti bikola emirimu egifaanagana. Bino Pulezidenti Museveni era nga ye ssentebe w'ekibiina kya NRM abibanjulidde akabondo ka Paalamenti aba NRM akatudde ku kisaawe Ekkololo. Now the reason I came today is to talk to all of you about the issue of rationalization. Some years ago, a study was made to see how much there's a lot of wastage caused by unnecessary structures. Mukubiri kupitana minisitiri y'abakozi ba gavumenti yanjula enteekateeka eno okugatta ebitongole okutaasa ku nsimbi ezisasanyizibwa mu bitongole ebikola ebintu ebifaanagana. Mu February wa 2020 olukiiko lwa minisitiri lwatula ne lusimba okugatta ebitongole ebyo. Ensonga esimba Pulezidenti Museveni yanjulidde akabondo k'ababaka abatudde Ekkololo. Mu lukiiko no Pulezidenti abalaze okubeetaavu okugatta ebitongole bino mu mwaka w'ebyensimbi 2023 gunaatuukira. When you create so many groups which are really not needed, but which take away money, which could be used to back the wealth creators, you are making a big mistake. Mu kiwandiiko ekisomebwa minisitule mbiri z'abakozi ba gavumenti Mary Mugasa ku bitongole 57 gavumenti yakkanyiza okusigazaako ebitongole 88 olw'enkaaga mu bigattibwe oba bijjululwe. These include savings from expenses on wage, facilitation on governing boards and councils, contribution to NSSF, non-wage expenses, development expenditure, gratuity and rent. Gavumenti bakutandika ebitongole 53 ku ebyo enkaaga mu mwenda olubisigadde 16 bigattibwe muyungo ogwokubiri mwaka gw'ensimbi guno. Pulezidenti ategeeza nti gavumenti eruubirira okusigazaawo ebitongole bikola sente n'okulungamya emirimu. So therefore we said please no board where there is no money making. If it is a government parastatal making money, yes, we need a board because the government ministers don't have time to go and supervise it. They need a board. We found we could save trillions of money. President awadde wiiki bbiri okwetegereza ekiwandiiko ky'abawadde balabe ekyokola oluvudde ku lunampala lwa gavumenti. Amusomde n'Isubwa n'ayogera ku Namulire ku Paalamenti. Ministries, departments may not be greatly affected, but their agencies and parastatals that were created, some of them have duplications in terms of functions, roles and responsibilities. Majority of them will be merged into the ministries. Ensonga y'okugatta ebitongole bya gavumenti bino emaze ebbanga eri mu ddiiro kyokka nga tegusibwa nga wabula bitubuuzizza obuwa obanga kino kirikuza ku mbeera ebyenfuna egenda mu maaso n'akiwakanya. This particular study was even done in 2017, 2018, 2019 and we are now in 2022. So there is really nothing to do with the current situation. Gavumenti ebitongole ebadde bisasanyako ensimbi buli mwaka nga zigenda mu misaala NSS obubujjanjabi n'ebirala. Omwekyo balagidde ssawuleza wa gavumenti kirwa kiwanuka okwetegereza amateeka gatunda ebitongole ebyenjawulo alungamye ku ngeri gye bisobola okugibwawo okwewala ensobi. We have a whole legal team in the Attorney General chambers that will advise on how the repeal process will be faced. Abaka bitongole kunda bagamba kino kyalwawo dda kubanga ebitongole bingi bikola emirimu kumpi gyegyemu. Oyinza okwesanga ekitongole ng'osanga director muliwo director ate ng'osangawo commissioner wesanga director atali waggulu wa commissioner naye nga n'obuuza director byakola nga tebiriyo. Emirimu yandibadde nga ekolebwa ekitongole kimu kati osanga ebitongole nga 4 nga 5.
ekyo kyonoona sente za gavumenti ate kyonoona sente za w'omusolo. Nze mpagira ebitongole bino kubigatta wamu tufune ku sente ezikola emirimu emirala. Obedi Lutale nero kyonna kasiba kusakidde guli ino lwa Akadde TV. Owaawo ekiteeso ekivudde kololo kyekyo kulikayo munnaffe Obedi Lutale. Kati yo poliisi egambye nti okutandika ne Mande ejja egenda kukola ebikwekweto ku bavuzi ab'ebidduka abakyagaanidde ddala okusasula ssente ez'ebipapula ebyabakubibwa nga bakozesa bubi enguudo era nga okusinziira ku mwogezi wa poliisi Fred Nanga agamba nti ensimbi eziwerera ddala obuwumbi nga 8 ze zikyabangibwa abavuzi b'ebidduka bano. Kakati bino katulabe ebisingawo. Poliisi erangidde ebikwekweto okufuza emmotoka n'abagoba baazo abalimi okusasula ebipapula bibaze babakuba. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Nanga, poliisi ebanja obumi 8 mu bantu abakyaganya okusasula. Z'olukale nti okutandika nga bbalaza ennaku z'omwezi 22 omwezi guno ogw'omunaana tugenda kukola ebikwekweto eby'amaanyi ku bipapula ebya fayini oba ebyengassi kwabo abavuzi b'ebidduka ababa bakoze emisango emitonotono. Ategeeza n'ekipapula kiriko emisango 25 nga kitandikira ku mitwalo 2 nga kino kiba kya butasiba musepe azagoba bidduka okusoma n'okwetegereza ebipapula omusirikale kyabeera akuwadde. Naye ng'engassi zino zisibuka ku ssente za Uganda emitwalo 2 mpaka ku mitwalo 20 esente za Uganda. Era tukubiriza abavuzi b'ebimmotoka abavuzi b'ebidduka okutwala akadde okwetegereza okusoma emisango egiri emabega w'ebipapula ebyo. Ategeeza nti abatamanyi temmotoka erina ekipapula osobola okubera ku simu ng'ogenda ku poliisi kuli okumpi. Kyokka ategeeza nti koodi y'essimu eya 88 tekyasobola kukolera asiba abantu obutagikozesa. Koodi eyo temugikozesa kubanga enteekateeka zikyagenda mu maaso wakati w'ekitongole kipoliisi n'aba UCC okulaba engeri gye tusobola okuddamu ogikozesa obuto. Ategeeza nti okuwa ekipapula obeerozezza omusango olina kusooka kukisasula ne gugwawo aze abalina ebipapula okweyambisa ennaku zino okusasula baleme okukwata emmotoka zaabwe. Osobola okugenda n'ogisasula mu kiseera kino ng'ebikwekweto tebinnatandika ku bbalaza. Osobola okugenda ne tiketi eyo n'osasula mu banka. Osobola okukozesa mobile money. Agambye nti balina olukalala lw'abantu abatannaba kusasula okuva mu January omwaka guno. Mwekyakatiza nti bagenda kukozesa nnyo kamera zaabwe nga bafuuza buli mmotoka etannaba kuzisasula. So ku buli luguudo emmotoka zino kwe zinaaba zitambulira tubeera ne kasigino emmotoka we beeyise wansi wa kamera akabaka ne kalaga nti emmotoka eya ennamba bweti ekutte ku lw'ekyengera ku lw'ebusega. Agamba nti balina enteekateeka y'okuswaza buli anaabaganye okusasula ekipapula kino. Ebipapula kodi tezikyuka nkozi ezimu ezo. Tegeeza oba wazza omusango tegunnaggwawo. Tugenda kukwata data oyo yenna tumuse mu sisitimu ya kamera. Emmotoka ezo buli we zinayita nga ne zisanga kamera nga weeri. Kamera ng'essaako alamu. Y'omwogezi wa poliisi ebidduka Fred Nampiima agamba nti obeera tolina third party osasula emitwalo 4 ababise nambapuleti osasula emitwalo 4 abatalina olukusa olwakkiriza okuvuga emitwalo 10 sinakindi okutwala mu kooti bw'obeera olina emmotoka ng'ogikozesa betalina kukola era osasula emitwalo 10. Atalina permit or driving license nakkiriza omulala okuvuga ku kkubo ekipapula kiba kya mitwalo 10. Omuntu yenna atali muyizi mu driving school n'akozesa emmotoka okuyigiriza omulala okuvuga bakuwa ekipapula kya mitwalo 10. Mutebi Sulaiman yakusakidde gulino. Kale kulikayo munaffe Mutebi Sulaiman. Ensonga bwezityo bwe ziri tugenda kuwumulamu katono naye katusooke tulabe ku lupapula lwa Bukedde biki ebifulumiddemu. Bukedde w'Olwomukaaga alimu mangi mulimu timetable eyaki bakulaze ya ansa eza mmoko wa Bukedde ojja kubanga ozisangamu. Ate era ne bakulaga ebizuuse ku mugole eyafiiriddwa bba ku honeymoon bagambye nti balaze amakuuli agabadde mu kutegeka embaga. Byonna ojja kubisangamu wano bisomeko birabe. Ukraine yina etaamye netta 10 omulundi gumu byonna biri mu Bukedde. Palaso naye wuno atabukidde Wizo ku by'okukuba mukazi we
ojja kubanga obiraba mu bukeddewo obw'olwomukaaga. Ndabyewo ow'emyaka 12 wuno afiiridde mu Mwale Katooke, n'amalala mangi Kampala n'emiriraano tegakubuzeemu. Ate era nesanyuka ne wiikendi bakuleetedde basereebu abafuna mu kusasika kwa laavu yaabwe ne kye baliko. Byonna ojja kubanga obisangamu, olaba abaafunamu mu laavu engeri gye yasasika na kiki kye baliko. Kati olupapula lwa siringi 10 keera ofune kopi eyiyo, ebisigadde tujja binyumya enkya nga bukedde. Ekika ky'omugataliiko nfuufu. Bwetwafeeyo okweyambisa ttaka lyaffe ate eririmu ebyobugagga ne tutunda ttunde, tujja kukomekkereza nga enkomerero ya byonna tuli bankuseere. Awo nno kyenva neebaza Ssaabasajja Kabaka eki kyonna kyakoze okulaba nti abantu be bafuuka abalamu ate nti abantu bakola. Neneebaza ne Katikkiro akubiriza abantu entakera okulaba nti abantu bafaayo okulaba nti bakola n'okwegobako obwavu. Njayiza abazzukulu bange bonna gye bali emikisa gya Mukama, ate nga bwe ŋŋamba nti Ssaabasajja Kabaka awangaale. Linda ne bino mugataliiko nfuufu.